ekintu ky'obulamu ng'era bwe nayogeddeko edda kyakukwata mavumbavumba okukitunuulira okuva buli wamu. Saagala kwerabira naye njagala okusooka okwebaliza ddala maama. Weebale kujjayo nsonga eno n'ogitubuulira. Olumu tusirika ne tufa ekimugunyu, ate ndowooza y'ensonga enkulu ennyo kati okuba nti waliwo ensonga naye n'ovaayo n'ogibuulira banno, naye nga tobuulira gamba nti byakuseka naye kunoonya abalina emitima. Nze ndi Rotarian naye tugamba abalina emitima emigazi ate nga si mirwadde, emitima eminene nga si mirwadde, okukwataganya ku nsonga zonna ezibeerawo. Neebaza Joel naye okukkiriza, kubanga nga bwe mumanyi omwana oyinza omukwata n'agaana naye weebale kukkiriza n'omanya ensonga eno nti tulina ogikwatako. Tuli wano okulaba nga tulaba nti obulamu buddamu ne bubeera mu nteeka, ate nga essuubi mulituwadde era nsaba tulyebalizeemu. Coach Ricky atuwadde essuubi, musawo Dr. Lukwata atuwadde essuubi, ate ne I&M Bank bonna batuwadde essuubi, nga tulabira ddala nti ensonga tugenda gikwataganya. Ekyo kitukoze bulungi. Kakati era ebigambo nga omugejjo bwe tubuulidde, bakakensa Dr. atubuulidde, ekivaako eyo saagala kuddayo naye nga kitubuuliddwa kiki ekiri nti olumu oyinza okuba okabiriddwa ate gye biggweera n'odda mu byokulya ate gye biggweera ng'omubiri gugenze mu mugejjo, naye ng'essuubi eririwo nti nno ebintu bitereera. Nze kati njagala kukubira mulanga abantu bonna, abantu ba Ssaabasajja abali eyo mwenna, bwe tufuna embeera eriwo etalabikanga ya bulijjo, ekigambo kuseka kive mu bwongo bwaffe, ekigambo kibeere kyagamba nze nkozeewo ki, ntandikirawa, kwegamba y'engeri eyo gye tuyinza okuvaayo okuzimba ensi yaffe obulungi. Nkwatirwako wa nnoge omululuuza, nkole ntya, nkole ki, kweganga buli omu afaayo. Kati okufaayo okwo kujja kubanga kutowolokosa embeera etutuukibwamu ng'obwongo bukabiriddwa, obutali butebenkevu mu bwongo, bukkakkana, ng'olaba buli omu akufaako, buli omu anoonya embeera gy'onoddawo okutebenkera. Kati kye ŋŋamba era kye tuliko leero, tunoonya kati tuyita bantu abalina emitima eminene eyo nga si mirwadde, mujje mutweyungeko, mujje mweyunge ku maama Nnaabagereka mu kitongole ekya Nnaabagereka Fund, okulaba nga Joel addamu okutambula obulungi. Ate okuva ku Coach Ricky tufunye era okumanya nti abaana bangi nnyo abali eyo ababadde basirikidde eyo. Kati nga bwe nabagambye, buli muntu Katonda yamutonda aveemu ekyo Katonda kye yamutondera mu bujjuvu bwakyo. Kati bwe tukireka ng'omuntu takiggyeeyo mu bujjuvu bwakyo, ng'okusoma, okukola emizannyo, okukola kye yalikoze mu bujjuvu bwakyo, buli muntu yenna alina okukwatibwako. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Oweekitiibwa Kutilda tukwaniriza nnyo, weebale nnyo kubaawo. Twebaza nnyo ne family ya Joel ne bakochi be abamuyambako, tubasanyukidde nnyo. Nammwe bannamawulire tubasanyukidde nnyo, mwebale nnyo kubeera wano. So, I'll read the press release now. We gather here today with a profound sense of purpose and urgency to address a pressing issue that affects the very fabric of our society, the mental health of our children in the digital age. Together with our partners, Ministry of Health and I&M Bank, who are here today, thank you so much once again, we have convened this press conference to shine a light on the importance of safeguarding the mental well-being of our young ones as they navigate the vast and often unpredictable nature of the internet. We live in an era where technology has become an integral part of our daily lives, offering boundless opportunities for learning, communication, and business, among others. Yet, amidst
the endless streams of opportunities lurk hidden dangers that can inflict irreparable harm on the minds and hearts of our children. Today we share the story of Joel, a brave teenager on a journey towards better health through healthy living practices as he battles obesity. Joel and his family made the courageous decision to document their journey online, hoping to inspire and uplift others facing similar challenges. However, what started as a beacon of hope took a different narrative, as Joel has become the target of cyberbullying. The same digital platforms that are meant to serve as sources of support and encouragement have become breeding grounds of cruelty. Joel's story is not unique. It is a sobering reminder of the harsh realities faced by the countless young individuals who dare to share their vulnerabilities online. The opportunity the internet offers perpetrators of cyberbullying, leaving behind a trail of shattered dreams and broken spirits. But amidst the darkness, there is hope. Hope in the form of collective action and unwavering determination to create a safer and more compassionate online space for our children. The onus is on all of us, different stakeholders, parents, educators, policymakers, and members of the media, to stand together and create these safe spaces for children on social media and internet as a whole. We must hold tech companies accountable for creating safe spaces for our children, while also equipping them with the necessary skills and resilience to navigate the digital landscape with confidence. As we embark on this journey, let us remember that the mental health of our children is not a privilege, but a fundamental human right. Together, let us pledge to protect and nurture the hearts and minds of our future generations so that they may flourish and thrive in the world. On behalf of the Nnaabagereka Fund, I commend Joel on this incredible journey that he's started, as well as his family and the coaches who have been helping him to overcome obesity. We are with you in this journey, and we look forward to helping you and working with you to overcome the challenges that you're facing. Thank you.